Entwala mukisaguno okwebaza Katonda olunaku lwa leero. Katonda atukoze bulungi, gamba munno nti Katonda atukoze bulungi. Tuukira munno nti olwaleero atukoze bulungi n'ennyamisindwa. Oba ng'olwenda misindwa emirirako, oba ng'olwenda misindwa itanaatwala ennyamisindwa emirirako banange muli baawa. Mutudde nnyo abamaama mumuvaawa emulirawa oba tolibona misindwa mirirako. Olunaku luno lulungi, gamba munno nti olunaku lulungi. Katonda atukoze bulungi. Dr. Sarah Jangwana, all protocol observed. Our Private District Musibwa Bagala nnyo. Mr. Alandis, thank you for the message. Obadde ompulira naye nga mpulira. Nange olwaliro nange mpulabyeko. Isiro neyansa nnyo. Abakulu b'edisitulikiti mwena chairman, mukadde wange, district police commander, abakulu b'edisitulikiti mwena mbagala nnyo ate mbalamusiza. Abantu b'e Namisindwa abeenaayo mirembe mwagijala. Sandi mwana mugwere waawali ebutebo anamanyi Nassenye nga nkabano mbale wa Nassenye Nakaluke Kabangasi awonawona awutebo ndi mulawanga lwammwe wulidde ndi mwana mugwere naye Kedi Foundation nga mugiwulira ekoze by'amaanyi naye abantu b'Obugisi mwena erigwani region mumusinza okuganyira mwekubirako mu ngalo ezo tezimala mukwera LC1 alwa LC1 Jangwana wakwere mu ngalo LC1 chairperson Jangwana wakwere mu ngalo LC wafe ingajana mukwereko mu ngalo tukwere mu ngalo okada Jangwana and all the swap to my garage and Pagaran, you don't put them in battle. You are not to tell to live. That is not a little soon. I try to go to another Namisindwa, in order to know this of Singa into the season by the foundation. With standing down, where will you come tomorrow? Ate Namisindwa omuntu bw'abaasa okukuja Namisindwa twagenda olwenge buluma essomero abaana bammwe bali nga basomera mu nkuba nga basomera mu ffumbiro naye oba tugambako netusitukirawo essomero netugitereeza era n'abasomesa netubawa sente za sako era bali bulungi kakati mukwano gwange ono sisita wange mukulu mwagala nnyo sisita wange mukulu ono olwaleero mbadde sabaludde okuva Vietnam ng'ayina abakulu bangi baninze baagala kumpa sente era agamba esente ezo busooke buzireke asooke ngende Namisindwa oba mukulu wange ono egamba sente ezo muzitereke tugenda zikima asooke ngamba abantu nti tugenda kukima ki sente gamba munno dokita agenda kutima sente agende munno mugenda tomugamba mugambe tuzikime nani anange Sara yangamba nti anange Namisindwa olwo ayina sente nangamba nti enseza abantu okukyala okulya ku nnyama
awade muli ennyama ye naye Saala agenda okima ssente gamba muno Saala agenda okima ssente abantu bena omusindwa omugaana okulonda Saala Katonda agenda bakolimira gamba muno engana kulonda Saala Katonda agenda kukolimira gamba muno sinabakuulira omama gamba olutaata omugambe ngampulira ogenda kulonda Saala Katonda agenda okukola ki anange ono ye mukulembeze asana bino sibudde okuba kalulu naye waliwo kyetaagisa okwogerwako kubanga omukyalo tasobola kujja n'abajanjaba wiiki 2 ng'oluusi wandigenze Mbale hospital n'akujjako ssente nnyingi ono ye mukulembeze asaanidde okubanga agenda abakiikire kubanga agenda kuleeta nkulaakulana Kedi Foundation kibiina kinakyewa naye nga bagambye twasalawo twolera eggwanga nga bakulembeze abasinga tebali ku mulamwa Kedi Foundation tuvaayo tugamba tugenda okusomesa abakulembeze tubayimuse bagale eggwanga lyabwe ate baweereze abantu nga basinziira ku humanity and good governance ekitegeeza omutima ogulumirwa abantu n'ofuza obulungi era ffe tetulina kibiina kyonna kyonna abasinga wano ba NRM amulimu n'abanuupu abanuupu tulina babiri wonalewo kaliro tulinamu ne PLU yes tulinamu ne FDC tulinamu ne DP naye ffe tugamba beera mu kibiina kyo naye jangu mu Kedi Foundation tukuyigirize tukuguluminge tukuteeketeeke oweereze abantu bulungi era wano temutumakinga ebi nti Kedi Foundation erina ekibiina kyereeta ffe abakulembeze bonaona oba olwanuupu oba olwa NRM jangu wabula tukusomese ntubeera mukulembeze alimirwa abantu nga Dr. Saala wakoze ki wakoze si muntu kulanda sente ng'atambula ng'abawa sente mulye ekyo omuntu omutwala tajja balabawo ajja kuba ng'aza sente ze ki eziyateekamu naye omuntu ng'ono akwata sente ze n'atakuwa naye n'ateekawo ekintu nga kigenda kwayamba mwena mwena olwa temukwirako mu ngalo olwekyo wenatuula ne Saala ono ne mugamba kiki abantu bena musindwa kyabasinga okwagala nangamba waliwo sako waliwo ababodaboda waliwo kinengamba akati wonawo basako ababodaboda abakyala waliwo abavubuka ojja kuleetera entalo obula ng'omukulembeze omutuufu tusooke tujanjaba abantu baffe abantu babeere ki babeere balamu era ekyo kiyakoze era ntukwatira wamu naye okuteekawo kampu mu disitulikiti yonayona wiiki meka wiiki 2 naligongola abaddewo era etakomaawo ne tuteesa naye Namisindwa kubanga mugisi wano njagala Namisindwa era simanyi anaagenda kumpa ettaka wano njagala kuzimba amaka ala ndisobola okututwala mu Kisago twala mu Kisago nompa ettaka nzimbe wano olwo agenda kumpa n'ettaka ani asobola okumpa ettaka wano muze atwale mu Kisago n'aliwa gwetute mukisa jangu wano atute mukisa jangu
Abantu ngene muzimbire ta nyumba. Measurement. 2 acres. 2 acres. After an acre, to be young. Mileage. 1 acre. 1 acre. Yes, 1 acre. Money. Between 1 acre, 2 acre, 2.5 acre. Animal to get a taka. The right to attack to the Nakuzi by the center. I want to give you a touch. 2026 Corona.